nga y'obulamu bwa bbaala nga onoogamba nti buli muntu alina omuze gwe kati waliwo omuze nga gwe gwakukwata kazi togenda kunsanga mu zzaala togenda kunsanga mu pool togenda kunsanga mu matatu kati ogenda kunsanga era mu bbaala nange ngenda mbeera awo ngenda okukakkana nga ndi mu bbaala nga sitegedde ntuuseeyo nti gubanga muze nga gwe gwakukwata. Toga obeera awo nga ssente zikutawanya ne zigala tugende mu bbaala. Tekiriiko kuba nti olina ssente tolina kumala kuba na ssente kugenda mu bbaala. Dwoba olinamu yesi kirungi naye ate n'oba tolinaamu era ogenda buli guba muze. Guba muze. Muganda simanyi nange gye nyinza kikunyonyolamu wadde okimanyi tewaliwo ekisaala osobola kagende weebake nobuli awo ssaawa 9 muzimu ne gukuyita n'oyimuka n'ogenda mu bbaala naye ng'otuuseko newaka neweebaka namu ne ziwera 9 n'ogamba ddala mpulira wano sijjaawo. Amateeka agafuga omukubi w'ebbaala leero omuntu agamanyi amatuufu lasita sooka ogatuwe. Amateeka gafuga omukubi w'ebbaala olina okuba nga oli fresh eyo nsonga nkulu. Olina okuba nga oyambala olina okuba nga olabika bulungi ate olina okuba nga oli mukozi. Ku nsi ya Mukama eno tewali mu bantu basinze kufeekinga life nga bannyinaffe. Kyentegeeza kikino mwanyinaffe kimanyi nti ayinza oba nga talinaamu naye nga bw'afisaamu ettaano ezimutuusa bwansonyiwa okukozesa ettaano ezimutuusa ku Ape Boys oba ettaano ezimutuusa ku Power King naye azina ettaano kazintuuse kinaggwera eyo n'ayingira ebbaala nga 15 ezimuleese. Kitegeeza bo bannyinaffe kasita abamu ne transport amutuusa ku venue bakire bakimaze. Bbaala baagifuulira ddala mulimu omuwala abeera awo nga bbaala mwasasula ennyumba naye nga talina waakola nga bwe buziba nga agenda ku mulimu ng'olw'emmanda gyaga ngenda ku Mona Lisa olwokubiri agambe nti ngenda oba Ape Boys oba Labamba oba ki olwokusatu agambe ngenda ku Urban oba Tonic olwokuna naga agenda akawempe ku CP amini ku Vegas olwokutaano nagamba gyabeera ku Ape Boys olw'omukaaga nanoonya walaga wona ne ku Sande ewiiki neggwa nga agenda asolooza nolowooza asolooza atya bakuba mane ezaddala sokoleke obuzibu naye munvuga sipiidi bye munga sibimanyi kati basolooza batya tetwogerako kikino olwa amabaala nga g'abaana bato olwona amabaala nga g'abantu bakulu basajja bakulu bali bennyini abawedde ku mpagala kisinzira buli omu balina ekifo kyabwe buli omu alina ekifo kyabwe kati gwe yeetaaga obwana obuto oli ng'ali eyo soka omuzigirire obufu obulimu ku baana abato bwagala obuwala obusalayo e Kampala oba banyinaffe abamalayo e Kampala wano. Tubaaniriza the real men talk tuzze okuba nga twogera ku nsonga ezo ezinyigirizibwa abavubuka b'ennaku zino beegulidde omuze gw'okutemesa simanyi lwaki. The night economy. Tugenda kwogera nnyo ku night economy na biki ebifaayo so gwe wena abadde tamanyi what is the night economy atuzze okuba nga tugikunyumenyeramu omanye the real genders in the night economy. Nze Edwin K alongside the Rastaman Rasta Nkoko alongside Kagame KG27 TikTok ani KG27 TikTok kitegeeza ati surround Kagame just nalisalako busazi naye nga Rasta gamba ki bulamu we butyo omuzindalo guno kusembezeeko waggulu bakuwulire bulungi bulamu we butyo naye nga night economy ogiraba otya? Night economy weekend waliwa weekend wali waggulu Bunnamwaya eyo Bunnamwaya side Bunnamwaya awo kasozi event mwali ku event event ne mwine ebbala gye mukyakubya wano Kampala mwana
Bilala zo tuzikubye naye biralamu. Kasooke mbuuze muba munoonya ki mu mabaala? Waliwo omuntu nga y'obulamu bwa bbaala nga onoogamba nti buli muntu alina omuze gwe kati waliwo omuze nga gwo gwakukwata. Kazi togenda kunsanga mu zzaala, togenda kunsanga mu pool, togenda kunsanga mu matatu, kati ogenda kunsanga era mu bbaala. Nange ngenda mbeera awo ngenda okukakkana nga ndi mu bbaala nga sitegedde ntuuseeyo nti gubanga muze nga gwe gwakukwata. Kyogamba obeera awo nga ssente zikutawanya ne zigenda tugende mu bbaala. Tekiriiko kuba nti olina ssente, tolina kumala kuba na ssente kugenda mu bbaala. Lwoba olinamu yesi kirungi, naye ate n'oba tolinaamu era ogenda guli guba muze. Muganda simanyi nange gye nyinza kikunyonyolamu. Wadde okimanyi tewaliwo ekisawo osobola kagende weebake nobuli awo ssaawa 9 muzimu ne gukuyita n'oyimuka n'ogenda mu bbaala. Naye ng'otuuseko ne waka ne weebaka. Ne weebaka namu ne ziwera 9 n'ogamba ddala mpuya wano sijjaawo. N'oyimuka n'ovuga Kololo n'ovuga Ntinda n'ovuga Gayaza Road n'ovuga. Sente muzijjawo. Tekiriiko ssente. Omuntu omugwe bbaala omutuufu talina kuba nga alinayo na ssente. Ekikulu kyokka asoba nga olina entambula. Entambula kye kyokka. Kitegeeza okuwangaala mu bulamu bw'ebbaala olina okuba nga olina entambula. Olina okuba olina entambula. Entambula nsonga nkulu. Kati tusooke tutandikire awo. Amateeka agafuga omukubi w'ebbaala leero omuntu agamanyi amatuufu. Lasita sooka ogatuwe. Amateeka agafuga omukubi w'ebbaala olina okuba nga oli fresh. Eyo nsonga nkulu. Olina okuba nga oyambala, olina okuba nga olabika bulungi, ate olina okuba nga oli mukozi. Sokoleke tugende mpola mpola. Ekisooka ng'oyagala okuba nga oli mukubi wa bbaala olina okuba nga oli mukozi. Olina okuba nga oli mukozi. Kimu ng'okola misana ng'okola kiro. Ekikulu okukola. Tekiriiko okola ddi. Naye kasita oba ng'oli mukozi. Ekyo kimu. Ekyokubiri olina okuba nga obeera fresh. Olina okuba nga olabika bulungi. Olina okuba nga olabika bulungi. Mu kulabika obulungi kitegeeza oyambala bulungi, owunya bulungi, onyirira. Okubanga Kamoga Edwin kitegeeza nti ge mateeka agatambulirako omuntu okuba nga agenda mu bbaala. Kyogwe olina okuba nga olina entambula. Ekyokusatu olina okuba nga olina entambula. Entambula erina okubaawo kubanga bajja kugamba nti nno Pateeri Ntinda ogamba transport. Olina okuba nga olina entambula. Ng'olina entambula yo. Weevugidde. Kitegeeza awo oba omaze okuyingira mu kye tuyita night economy. Kati Edwin oyinza okira ku makya n'onkubira akasimu nga alasa kuku. Tulinawo ekitambula eno Ntinda Munyonyo. Nga tufu nkati nga tukola ffenna nga neetaga nkole ki mbeewo. Ate nkuganye nti nno wana sina ntambula. Ogenda kumbalamu. Kitegeeza gwe nawe natulaba obitegedde ebyetaagisa okuba nga ofitinga mu night economy. Ne bannyinaffe babiina. Bannyinaffe bo Katonda n'engeri gye bagondezaamu obulamu. Atya. Katonda awo ku nsi ya Mukama eno tewali mu bantu basinze kufeekinga life nga bannyinaffe. Kyentegeeza kikino. Mwannyinaffe kimanyi nti ayinza oba nga talinaamu naye nga bw'afisaamu ettaano ezimutuusa bansonyi okozesa ettaano ezimutuusa ku Ape Boys oba ettaano ezimutuusa ku Power King naga azina ettaano kazintuuse kinaggwera eyo n'ayingira ebbaala nga 15 ezimuleese. Kitegeeza bo bannyinaffe kasita abamu ne transport amutuusa ku venue. Bakire. Era bakimaze. Katonda obulamu yabuwa. Jose, okitegedde amateeka agakufuga okufitinga mu night economy. Sooka okole obe mukozi, yambala bulungi, unya bulungi, ba n'entambula. Ate mwannyinaffe kasita oba n'ezikutuusa ku venue. Ajava yatamidde.
Natakaddeemu wadde ate bamudropinga ate nga bano mudropinga bamudropinga wangi nebamuwa ne Yes. tipu gwe yayambadde ng'olina entambula kikkakatako mudropinga kati mwannyinaffe alina okwambala obulungi awunye bulungi abeemu nezimuleeta ezimutuusa ku venue bakiwedde. olunaku lujja kuyitawo. naye lwaki ennaku zino abaana bato nnyo be basinga mu mabaala? Nnaku zino abaana bato nnyo be bali mu mabaala kiva ku ki? naye ate kisinziira nno waliwo amabaala waliwo amabaala nga g'abaana bato bona amabaala nga g'abantu bakulu basajja bakulu bali bennyini abawedde ku mpagala. kisinziira buli omu balina ekifo kyabwe. buli omu alina ekifo kyabwe. Kati gwe yeetaaga obwana obuto oli ng'ali eyo sooka omuzigirira obufu obulimu ku baana abato. bw'ayagala obuwala obusalayo e Kampala oba banyinaffe abamalayo e Kampala wano waliwo ebifo byotagenda gendamu. Lindako tusooke twawula bino ebintu. Waliwo okubanga amalayo nga byonna byonna abisobola n'okubanga gwayagala kana akamalayo wano e Kampala era oli mukulu wa bbaala ayagala kunyumirwa gwoyita naye munaku sikutegedde bw'oba soka tunnyonnyole bulungi. bw'oba oyagala omuwala nyumirwa ne lunaku oba gw'ojoyita naye mu kiro nga ebbala z'erubaga. Kati tusooke tukikole bwe nti mu lubaga tubogedde lubaga north ne lubaga south zonna nzigasse. omuntu ataziko ebbala eryemu mu lubaga ate eri mu south yose ofunayo omwana omuwala amala teri mu Ssaabagabo teri makindi eri mu lubaga south. kyogamba parking sifunayo mwana kyogamba parking tetufunayo ayimiridde. Tusooke twogere ku mabaala agali mu lubaga kubanga bw'oŋŋamba nti baala ze tulina mu lubaga twogera mu balanga naye wali ofunye twogera ku Happy Boys zonna Happy Boys zombi ziri 3 ne sipi Happy Boys erinnya lyakyuka kale ne tujja ne twogera ku Monalisa da boss eyo kasangwawo kawo kadda ne twogera ku Labamba zombi neye nankulabi bonna bali lubaga Power King Supremacy Abani Bae namungona ate mabaala getulaba agayimiridde muganda wange ate lwaki wetutuuse ku Abani ogambye kyakiri ku Abani sooka otunyumize. Abani yerimu abantu erimu abaana era oba oyagala bakyala olina genda mu Abani mu bbaala wane lubaga kwetaasa Abani sokoleke bw'oba oyagala kola ki oba oyagala kwetaasa ogenda wa mu Abani. okwetaasa ki kyotegeeza just ofuddeyo ki ekizze buli ekiriwo ojja kulya nti olidde lwakuba nti kyoyagala olidde lwakuba kyekiriwo Kayola yenna aliwo okuba ssebo ssebo tosobola nafuya bbaala ya kyali wange siginafuyiza naye twagala tuddire ebbaala kati tugeze ng'eyakatandikawo nga bolaba eno ebbaala eri egayaza Maka Project hosting Tonic tusaa gikompeyaringa na Abani ate nga tenaba nakumala wadde mwaka. Abani ssebo bbaala no siginafuyiza nti ye bbaala ekyasinza okuba ne midweek party. True. Midweek party Abani Wednesday. Exactly. Naye gwe njagala olunaku lumu ofisa olwokusatu ogende otunulire abawala abali mu Abani ovuge era ogende otunulire abawala abali mu Tonic. Soogedde ku ground ebukya wejjudde njogera ku kirasi z'abawala kyekyo kyegambye nti oyagala kulya oba kwetaasa ebintu bino tubyawule oyogera ku kirasi z'abawala oba oyogera ku size sinayogera ku size sinayogera ku age oyogera ku nti sure deal nti wano kiggwa ng'ovuda ngenjali kuluma ogaa nti wama magundi wali akamere kati ye Abani
togenda salawo mbuka Abani ng'enkoko. bakushuwa nti Abani yo Shuwa. kasogiyingira Bw'ogiyingira shuwa shuwa. naye andiba mutuufu Shuwa. kubanga Abani bw'obanga oli serious ng'era omanyi ekyakututte so kifuna. owaye Kyembadde ntegeeza. nti igwe bw'obanga serious business oli ku serious business oyagala kumala bizibu byo Essebo. wekwate Abani Wekwate Abani. ate ewalala kati tubadde tugamba nti nno gwali eyo ng'ogamba nti nno wano mu Lubaga oba tusoose n'ogamba nti obanga g'amabaala togeetantala Kinyagambe bwe nti oba oyagala kaana ak'obuwala akamala esite mwana muto mulungi balaze Lubaga sooka ozireke. bw'oba oyagala nkaana nga kali Ezo sooka ozireke. tojja kasanga Lubaga Toyinza musanga mu Lubaga. Katonda wange kati mu Lubaga tumenya amabaala agali mu Lubaga n'otugamba nti gwe oba oyagala oguggwa ogenda mu Abani Power King Akinga eyo giraba. Mulimu abaana ate nga balabika ndi bafubye ku myaka nga gigenze naye nga bagirwanyeko nabo bamanyi bakyali basite Kampala. sokoleke abaana ababuwala bali mu Power King Emyaka gibagenzeeko bagirwanyisiza naye bo basigazaamu kiri beerabanga abato ewebale nnyo mu bufunze kyekiri mu Power King erimu bakulu naye bo beerabanga ng'abato. kyonno kiba kibi aba kinenemu. Ate ekirala ekiri mu Power King abaana atugeze bw'abanga akubye Ape Boys natuka ngalaba nga bamutegedde nnyo bakuba Abani nalaba nga bamutegedde nnyo bajja mulabamba nalaba nga bamutegedde nnyo nagamba kati wali abo bantegedde nasawo nagenda mu Power King ate awo nalaba nga ali star abo bamupya nalaba ate ali fresh jukira abeeyo wawa eyo bwayise wa tebanamulaba naye kati omuvubuka ate we mu Lubaga abadde akuba Ape Boys adde akubawa abalabanga luguudo. neze nandibadde nze ngamba nti nze nganze kyandibadde kikulu nnyo tugeze obanga olimu eno gundi ya night economy eno wandibadde osooka n'ojja n'otuuka mu bbaala n'osooka noga nti kati buli lwakusatu ngenda mu bbaala bweti ebbaala eyo wandibadde otuukamu n'ogyetegereza nosooka n'osoma embeera bw'omala osoma embeera kikwanguyira okumanya nti nno nedda kati abaye babeeramu rasa kisooke tutunuulire omuvubuka ng'agenda mu bbaala ekisooka kya byonna kyekiba kimututte mu bbaala anti ensonga eriwo eti seera ebisinga waliwo agenda ziri mission 3 waliwo agenda ng'agenze kunywa yemu waliwo agenda ng'agenze just kuwummuza ku birowoozo then waliwo n'agenda ng'agenze kunoonya shuwa gy'ategula ebintu bisatu ekituufu mulimu n'abasiraamu nga bo tebanywa naye nga just agenze kuwummuliramu ngeri ojja musaba ku mmeeza ng'alinako soda Red Bull naye nga awummudde kati waliwo n'agenda n'agamba nga n'esente yagikwatira n'akomba ecupa paka ku makya ng'anoonya just oli bwebanywesezza aweddeyo amugambeyo akagamba amutegule Katonda werukaya Katonda werukaya afaanana abaana bategulira ddala kiki kyoliko okimanyi nti omuwala abeera mu bbaala awo ng'ayina omuye n'amunywesa biki naye kati Adrian okuba wafumye bulungi onyumye ng'ajja saalinda omukoneko obukonyi bwoti n'ovaayo naye nga tolina kyomutaddemu yasasoba nga olinamu katiipu akenkya kasoba nga onaamuwa transport amuzzaayo n'omuwa nezimubeeramu by the way kimanyi nti abawala e Kampala wano night economy bagifuula ate bo mulimo era night economy kitegedde night economy wuliriza ebbaala bagifuulira ddala mulimo omuwala abeera awo nga bbaala mwasasula ennyumba naye nga talina waakola
nga we buzibanga agenda ku mulimu bangi ng'olwemmanda jagangenda ku Mona Lisa olwokubiri agambe nti ngenda oba Happy Boys oba Labamba oba ki olwokusatu agambe ngenda ku Urban oba Tonic olwokuna naga agenda akawempe ku CP amini ku Happy Boys oba Vegas ku Vegas olwokutaano nagamba jabeera ku Happy Boys olw'omukaga nanoonya walaga wona ne ku Sande ewiiki neggwa nga agenda asolooza nolowooza asolooza atya bakuba mane ezaddala sokoleke obuzibu naye munvuga sipiidi bye munga sibimanyi kati basolooza batya tetwogerako kiki kino mwana omuwala e Kampala wano nga we nagambye nti kodi yaabwe basooka ne bagitegera n'ayambala bulungi nawunya bulungi n'afuna ne transport amuleeta ku venue exactly nga talinamu wadde yadde 10 wadde egula amazzi naye agasinga galayisi ag'enkumi 4 nga tagayinaamu naye yasigaza transport wamutuusa ku ki naye nga talina amuzzaayo ate baagala nnyo abasajja abapya baagala nnyo abasajja abapya kati tusokere wali eri wogambye nti no bagufudde mulimu okujja mu mabaala gufuuse mulimu exactly lwaki akeera ku makya obudde buwungeera nayambala bulungi najja n'atuula mu bbaala n'atuula ku tebo naye nga tebo gy'atudde talina nakyatumizza kati gwe Edwin musajja ati ovuddeyo tomumanyi muwala wa mu Lubaga gwe ovudde eyo Kawempe olengedde omwana wiigi esomye buli kimu nogaakaana kamalayo n'omuyita najja ku mmeeza n'akuyita buli kimu naye nga singa byonna byaba ajja kuyita omwenge gw'ebbeeyi ayite ebyokulya eby'ebbeeyi naye nga singa weekyangamu kaba kaweddemu talina wadde kyobula nga ate bw'oba nga byonna obikoze abakulabanga gwote woguli ebyo ebintu almost ne bakuleeta biru ya mitwalo 10 oba 15 oba 2 oba 3 agamba no singa mbange nze naye goza ajja kumpa mmeka kitegeeza omuntu akola bw'ati aba talina waasula abanawo ngate omuwadde ku makyanga omusiibula afuba okuleka nga transport akozesa kitini atuuka asule ez'ennyumba asigaze mu transport amutwala Kawempe enkya asiba mu nyumba yebasi lindako ate bw'asiiba ewuwo olowooza agenda asiiba bw'aba nga asibyewo bw'avaawo abaddeyo waka kukyusa ngoyo ate agende mu bbaala endala afune omulala ode bukimu kimuwadde ani yagaa nti omulala mu bbaala agwa mu laavu yaki omukulosanya tebagwa mu laavu babeera muki just bamanemeeka kawulidde ako naye mwana gwolina bwino bamanemeeka tuli ku night economy mwana agambye gwe wenna ayagala ebbaala nayagala gyakyogeddemu kigira sina gwe nnumba naye so beki baleeta kukola ssente omufunze bwe baba malaaya talina laavu okimanyi nti oyo muwala ojabeera naye olunaku tugeze ku lwokubiri oba muli mu bbaala ki ku lwokutaano akusange mu Happy Boys ng'olina omuwala omulala yitafaayo aba anoonya gayi mulala bwe kiba zinga nagambye baagala nnyo bagayi abapya nga abadde talabikangako mu kifo kuba ye obuseera obusinga babamu mu bbaala yaba amanyi oyo gayi mupya batamanyi history we aba ate kyangu nnyo okugwa mu mbizi ekyo so omufunza bulungi kyobola nga wabanga abadde akuba Happy Boys oba Labamba javaayo agende e Kawempe abamupya kati kyemugamba bano abaana ab'obuwala bo basiiba bafuluma we badde eno we badde eri abamu asente gyesinga obunene kati wabadde otunyonyola wagambye nti oba oyagala shuwa nga tososodde nga togenda sosola nga teweepima mbu simanyi sirya byennyanja sirya kyogenda nga tolinga nze nga tojagamba mbu sirya mukene mu nsi yange agenda mu Urban ate bw'obanga ososolamuko waliwo ete ebifo byolina okugendamu yagendako entinda nekolola ewamu gyokoma okusosola ne levo okulinnyamu naye nga gweoba oli eyo ng'owulira ng'oyagala kiggwa akina mbino olinamu tipiwo wa 3 5 asi wano Lubaga oba star
oba sita sokolesa bulungi kasoba ng'osoozikwata obulungi bw'obanga olinamu ekizike kyo erobaga oba sita. kati kwekyo ekizike ng'osobola okimanaginga osobola okulya gurupu y'abawala 7 abona bamubaala nga tebeemanyi ku kizike ngamba ng'osobola okimanaginga ng'osobola okikozesa obulungi sokoleke tunnyonnyole bulungi. ekizike ekiro kyange nzize ninamu ezzike lyange. ezzike lyo omutwalo ogutadde nga gugenda kukolawo g'ofuba okulaga ng'omutwalo ogutadde gukavalinga gaapu ezo gyoba ogusindisa okukola tokitegedde omutwalo ogwo nga bwogutadde gwona bwogutadde gulina okuba nga gukola kinene nga gukola ekyo kyenyini kyogutumye nti nno weguba nti nno ogusindisa nti kati gola byakunywa ogenda kugula ebyokunywa waliyo gwe baliira ku mutwalo so ku mutwalo tugeze kati olina budget ya mitwalo 5 kitegeeza bwe mba n'emitwalo gyange 5 nga njagala guggwe ogikozesa bulungi n'otwala omuntu wo bulungi naddala newaka kuzike wabula ate bw'oteebereramu zisobola okugaana omala ayina osiganga obanjibwa ng'ate n'osiganga obanjibwa n'omuntu watokutale n'osukkamu mbeere siriyasi olulema omutwala osiganga obanjibwa ng'ate n'ekifaananyi kyo kigudde anti opima kati sooka ombuulire ogambye nti bw'oba obajetinze bulungi nnyo ezzike eryo nti ninamu ezzike lyange nti nsobola okulya gurupu kati ekyo kikola kitya? kati eki kinakugamba wali mu ntandikwa nti adreni ogenda kwambala bulungi owonye bulungi bwetuuka mu kifo mu gurawundi sooka osomedde ebbali baleke becyange gwe zirumba mwenda awo mwana mukoleko booti hati kyetaga infact oba weetakula abala berubaga oyinza n'okuwanika omukolo booti nga bakwetakula najja nagamba babadde muyambazi naye nga tobadde nakwiye oyinza oba ofunye akakusiiwa wano okulamu bwoti mwana ajja nagamba wangi oyinza oba weetakula bibyo ozigwa nakuterezamu nkofiira bwoti ajja nakubuuza kati abo balisangibwawa wakati kyemmanyi omanyi location nagambye Lubaga mu Lubaga sinava mu Lubaga buli kifo ky'omanyi mu Lubaga wabula ate ntinda wawa munyonyi esanga omuwala nga ate aguze omwenga gutadde ku mmeeza kirasi gye nayogeddeko nti zanjawulo nti woba onoonya ayimiridde tojja Lubaga olaba ekolole waliwo akabaala bakaita izite hawulaba ya osanga omuwala ng'akuta emitwalo 3 n'ateeka omwenge ku mmeeza nezidda waggulu kati ate wetosaamu kompyaringa na muwala wa mu Lubaga agenda kulinnya boda ya 14 nasiga nga talina munazigula amazzi naye Lubaga mulimu abagula ne bakwalira batasaagulira bbanga temunafuya abakazi ba mu Lubaga mulimu abagula si Lubaga ogaala n'ebitundu ebirala waliwo n'ebitundu ebirala kyogala nti abakazi mu Lubaga temuli mukazi ayimiridde mwebali abayimiridde mwebali naye uli akyogedde uli akyogedde abakazi kale mu ntandikwa tebadde kubawala kale abawala katukizeeyo abawala wano Lubaga tubadde tugamba nti kati woba oyagala guggwe abani nga tukyali mu Lubaga kati woba oyagala kirala ngoba oyagala kusiitaana olaba omwana mutuufu ogenda yiwanga nawe ogamba wewaawo waliwo ekkololo nga tukyali mu Lubaga wano mu Lubaga era mu Lubaga ndoza ebbaala eringa eyerenjingamukko eyerenjingamu etya okuba n'abawala abeefuula basita si basita beefuula basita aba pretendinga nti basita parking kimanyi nti parking awo ogenda sanga omwana ng'alina ba followers emitwalo 13 naye nga naye ali mu lenjimbo ya tikitoka era w'amaanyi era ng'alinawo n'eggaali emwetodde abawala nga 5 kati kyogala nti mu parking bo bagula
Pakati omusajja alina bwino. Omusajja akunnyonnyole. Baba King Entalo ate zayinyuddemu. yawukanamuko ku Urban oba yawukanamuko ku Labambo Bape Boys omwala asookwata asookuja nga alinamu akanaana akasooka ogula bbiya esooka n'agiteekawo oba n'agulyako n'amazzi oba ne soda infact asobola n'ogula soda naye ng'anywa bbiya naye nga soda ono amutegeddeko ggwe ng'oveeri ng'oduma ng'ogamba naakano muntu mulamu kumbe kibuuzo oyo ate eneyawa omaliriza ewalana Supremacy kati ye yetya Supremacy nayo kirasi muku nayo kirasi muku esinga kuziya bani Power King zani ate ye banene muko ate yo ate era nayo yasanga muwala aguze bbiya bw'abanga aguze bbiya bamukazi oba ntegeera wabanga omusaze ng'alina bbiya ku mmeeza aba mukazi naye bano bawala ba 20s kyeyakoze ekyamaanyi kwambala kakondo kwata katambaala mu ngalo ne kabaaga ke nemini n'anyuma n'afuluma ne transport yamutuusiza ku veni abawala bo tebagula abawala bo balimiramu kino nti kangende ntuule neetege njafuna ngulira gwe kyokikoleko olunaku lumu osanga omuwala akutume buli kimu omalize wefuula agenda kumikina abiri obeereyo kojja kulaba ekinamutuukako okola otya atumye buli kimu kuba yo bwakufuna abalaba ng'afunye buli kimu ajja kutumya ebyokulya ajja kutumya ki bwolanga byonna muwa obudde ziba babireete amala okulya biki omala ogendeko emmanyi nekinyuma nga ekifo ekyo nyimanyikiddwa nga basobola oleeta ebintu nga tebasoose kusaba kaasi ng'onywa bbiiro baki kwemala efulumako gendako emmanju jalaba abulawo akola atya alimemba bandu batwali think twali uda twali mizono twaliwa twali mizonwa twali kumizonwa kolo ayingira mu kifo erugeze kunyumira byaffe nekyaliri wange genda netuula netumiza buli kimu era olaba omuwala manti ali wange oyo tanywa mwenge iwache juice nze natunya na juice kino juice kwatava wakiraba gwatanywa mwenge kiba kikutwala mu kyekyo nakugambye kyekyo nakuyogedde mu ntandikwa ti sibuli ali mu bbaala kyaba mu ntamii sibe bana abatulumya enjuki abagenze kutegula tugamba waliwo ffe abagenze kuwummuza ku birowoozo naye buli kaseera ng'olowooza kuwummuza birowoozo mu migongo ng'otuulawo n'ogamba mu butuufu n'ofiri kize naga esinywa mwenge nensoozuuka omwenda nengenda mu bbaala 9:10 ng'omuzimu gukutte ng'omuzimu olwo guyimuse nga tolina kyogenda kunnyumi newongerera simu ng'eriko ssente nakugamba tujja bbirabo enkya ensooka nentuukako mu bbaala nkana kagamba every man has his drug kyekyo kati duraga yono ki bidongo bala neyange ate nange nenge ebidongo ebisigamba okamba sina music nze duraga yange kamera kintu ekyo ate guno mulimo waliwo kiri eri waliwo drug eri nga yakwonoona ate tugayogera mu bbaala ngenda mu bbaala nga manyi ngenze kukola ngomayo ogenze kukola nange ngenda mu bbaala nga manyi ngenze kuwummuza birowoozo olinayo omuze omulala nze olaba kati adrini bwe guba nga guno mulimo nga togenda mu bbaala nga ogusigwe muzimu gwo sikiza oba mwenzi ate awo waliwo ekyokusatu oba mwenzi oyazaalawo ate nze siri mwenzi zaalawo togenda mukazi nina omu waliwo tosawona wakiri tokuba amata ate okimanyi adrini nange akuba tokuba mukazi waka ekyo oli mukuŋŋamba olina omukazi omubiki nange nina omukazi ewaka ate nga nkuba ebbaala ekituufu kiri nti lwakuba nti obudde butambuddemu bubi naye topiki eyo mbadde njagala tusooke tumanye naye ndowooza ku lwokusatu ku lwokubiri tugenda kudda tube nga tumenyaamenya ebifa mu buli bbaala tekikola kubanga ekituufu kiri nti naiti economy eno kiba kya bbaala ebbaala tuzimanyi mu mutwe buli kimu
waliwo ebbaala eyo gye bagamba epusega gye njagala ngendemu. Ogimanyi? Tukyalina obudde Eh? kunyonyereko ebbaala. Ogitegedde gye Ngitegedde. bbaala ki? The new best hotel. Abaana bagiyita ggulu lya ku nsi nno. Abaana bye bagituuma ggulu lya ku nsi. Heaven on earth. Yes. Goba okyali awo. Yeah? Mutwale okuba naye. Kase ntambula weeri. Nze nagambye. Entambula we baweeri. Nze bwe munaatwala njagala nkomewo mbanyumize. Twatiri bulijjo mwe munyumiza. Naye ku luno njagala nange mbanyumize. Weetegeke. Kyetaagisa ki? Yamba alawunya bulungi. Entambula weeri. Ebyo mbirina. Kati wali kyakyetaagisa. Gwe just yingira soma embeera. Nebiralamu. Tekyetaagisa okusobola kuba na bukadde ng'olina obukadde. Kati okuyingira best kyetaagisa ki? Kyetaagisa. Genda bajja kucekinga. Bwerere. Nebiralamu. Nga tona yadde 10. Biralamu. Just nkiddamu nti biralamu. Enzo okutaasa butayingirayo. Owaji? Enzo okutaasa Kati kitegeeza mu bufunze sigendayo. Obuvumu bwo bulina oli bweru. Naye bw'oyingira. Katonda wange. Lwakuba munaye oluusi bisigala ebiyinza otya obigamba ensi. Wali oyingiddeyo. Ewa. Eyo. Simanyiyo baginyumiza. Ze guys kiri abaana bagituuma ggulu lya ku nsi. Yaganzije ne Jose wange. Mulimu abaana abava ku laavu nga tebakyakwana lw'eyensi. Yade no savinga. Ng'omwana yakola kati best ne urban njawulo ki oba ne parking? Parking yo ndala mukko. Osiitaana mukko. Kati urban yo platform yayita ku ndala ye yagamba nti sabba. Ye kana ate yo yajjadde yekiti. Eyo muno savinga akasente n'okalabako. Ewa. Eyo best yataasa abavubuka n'abasajja. Kwali best ojja kugendayo ekiro kimu enkya teri agenda kukubira ku ssimu akugambe nti jangu okole. Lwaki? Kati gw'omanya kati gwe esente z'omala ng'okwana omwana tugeze ez'omuwa n'ez'okwa kino z'okola ki kubanga obadde yoyaga just sex onyumirwa bulungi nnyo ate enkya n'atakubira na simu n'agamba nti oba alo Adrian njagala zambiri oba njagala breakfast balya ki no yonna ogenda tugeze osasula oba emitwalo 3 ate kweje 3 gyo oba 2 gyo ofuna gw'owulira mu butuufu ng'omufunyemu interest gw'osalawo ekkulu ly'oku nsi. kati Edulin ate enkya tajja kubira n'agamba obala ndi odda ngoba mu nnyumba wabula ogenda kufuna girlfriend akusiita aze ate nga atulya babiri naye nga gwajja kukuba esimu akugyeko 5 oli amukubira mugyeko 5 kamulinga 10 ya ekitali wali ate ng'osula ojja kunyumirwa kati awo tukwate tukole comparison best Urban Happy Boys kati ate Urban bayinza okufaanagana naye Urban ate ye ayinza okusigalamu ng'akyakunyonyonta singa omugyeko ennamba yaba akufuula ajja kuvuga mu direction mbu muli mu laavu ate nga tewali laavu etaliiwo nga ye talina laavu ng'ate manemeeka agamba muli mu laavu ate laavu nga teriiwo ne wali eri ogamba nti nyinamu 5 okiggwawo odda waka kwebaka ng'okkakkanye paka woliddamu okufuna ssente naye nga takubidde ku majambo oba sinalya ki sinalya ki olina ngeri gy'okyogeramu olinga agamba nti bw'ogenda leero enkya tosobola kuddamu okufuna ssente osozifuna n'ogamba n'okola ebirala buli lwofuna ssente lw'ogenda bwozifunyemu ng'olinamu n'ekyoyoyo Edwin bw'oba okwana omuwala bino ebyokukwana tobaako budget kiyiino kati ngenda kukola bwenti kiggwe oyinza omuwa leero 2 yino omuwa 3 yino omuwa 5 yino bwotyo relationship okusigala nga etambula ne wali eri ogenda sasula
vaayo lw'oliddamu okwagala era be balikuwa ye agenda kukubira ssimu mbw ate kino mbw ate kiri mbw ate kiri ate ng'ozzaako emabegano ayinza okuga nti no muli mu laavu ate nga temuli laavu era nga mulinga abakolera kiri kyokola eri oba ng'osodde wano e Kampala ojasanga omuwala omuggyeko ennamba oba wakatuuka ewaka tugeze ng'afunye ennamba oba wakatuuka ewaka nakkulira naggala nti funyemu obuzibu singa amize ebbaafu oba amize ekikopo nga yeetaaga omusindika w'Emitwalo 5 nga wakagimuggyako nga wakagimugya n'olunaku terunayitawo n'atandika okufuula kitaawe eri togenda kukisanga naye ate eritosobola kisangayo so akisanga ku best emitwalo gye 2 oba 3 ogenda kunyumirwa ova odde waka weebaka amagulu kumu okuteeka eri okulula okuteeka eri nga terina agenda kukubira ssimu yakubuuza oba limuvuga tunoonya ssente bino tunoonya ssente okutereeza obulamu ani aba asinga okubala agenda mu best n'agenda mu relationship ate taliiwo okutereeza obulamu oyagala nga mwena goolo mwagala kubeera bulungi tukikolebwe tuti ogambye otya fena tulina golo yakutereeza bulamu nga tuli abavubuka tuzimba bulamu emyaka tulina abantu babiri tulina oyo owoku best tulina agenda ku best hotel tulina no n'akwanya girlfriend we apretend nga ndi ali mu laavu nga teriiwo sibira akwanya girlfriend we ina pretendinga ndi ali mu laavu nga teriiwo katonda aba akuyambe ng'osobodde otya nti ona pretendinga olowooza ani agenda otuukayo amangu ani agenda okusevinga baali gwe apretend nga ndi oli mu laavu olina ebizibu by'abantu babiri olina ekikyo olina golo then noono buli kaseera akulanga ATM machine ku makya ajja kukubira emisana akukubire ewaabe balina okwabya olumbe balina kukola ki byonna atunuulidde ggwe naye ng'ate tewali laava eriwo naye ng'ate oli agenda kukozesa emitwalo 2 lwaddamu okuyoya lwajja okuddayo ani asinga otuukiriza ebyo byamangu goloze ekyo ekibuuzo katukirekera abalabi tukwatagane ku lwokubiri nga tukomyewo mu episode 2 ate episode 2 egenda bbandalamu yejja kubandala naye nga bagambye nti gwe muvubuka munaye oba oli eyo ng'oyinamu kasenteko nga toyagala siitaana abani lwakwati obudde bwadde tebuliwo balinawo waliwo omuwala namusinkana mu bbaala eyo n'adaga nti muntu mulamu biki sabula tugende emaaso wano tetwali mu bbaala just agenda kumenya nsanga omuwala muto mulungi nenyumyako naye nampa enamba biki netunyumya buli kimu naye nga bwe tuba twogera taŋŋamba wawaali era nga ye nga mukwogera alaga nga muntu webwerwe atali nnyo mu life y'amabbaala bati ng'alaga nga mwana wa kyaki ya naye nga wamusanzeewa mu bbaala tanywa mwenge naye kati wanudde nenfunamu ekirowoozo ng'omuntu negamba kamusinkane kati mukumukubira yaŋŋamba walala newe nagamba we yali ojja kutya yali luddawa kuba yali etonye bulungi nefuna ekidduka ngende mupikinga omuntu nga bwe yali aŋŋambye omunona yandagiyeyo side ng'agenda kukyengera nga lwa amafuta gaŋŋamba ng'agenda ekyengera wita kwa Boys noba ng'agenda ekyengera waneeno ku sheero nenvuga naye nga waŋŋamba mpitawo ningenda maaso nga ninako nga wankulagirira mpitawo waali nga temuwe mpita ngende naye nga taka kuŋŋamba exactly nti ndi ku best tetugenda kubanga tusukkako awo tujja otutandikira atubuulire bwe yamusanga ku best kyaggwa kitya kimenyamu ku mutima episode 1 of the night economy ibeere bulungi Edwin Kegegange nga ndine Rasta Nkoko bwayagala enkoko ennungi jangu wali erungujja mu kitunzi osobola okubanga ofuna enkoko ennungi ate ne branch endala wali ku Pacify Sekabaka Road osobola okubanga olya ku nkoko ennungi ewooma Kagame tugala atandikira awo ku lwokubiri mbozi enyuma naye twesibemuko ero gye bayita real mental what happens in the night economy sigadde nze Edwin koze ne Jose kamera mbere bulungi mweraba